Eberanga busodo okubatenga etambula ya munafono kubayita Lil Pazo Lunnabe abagiwulira emboozi yonna okuvaako sayidi z'eggulu. Yasobodde okubatenga akuba ku matu nasobola okubatenga ayogerako naffe okutubuulira. Awo no yafulumiza n'akayimba ako. Pastor Bugembe yasooka okukakola n'asaba remix Pastor Bugembe. Pastor omukulu ono Lil Pazo kwe kuteekamu amaloboozi. Akayimba kagamba nti Katonda yabadde mweno ensonga. Awo ne Lil Pazo naye kwe kubatenga avuddeyo ne yeebaza Pastor Bugembe abamuyambyeko mu nsonga zonna, kwe kubatenga afulumiza akayimba ak'eddiini naye okuba teyagasseebwa amaloboozi nefuuka remix. Lil Pazo Lunnabe wuuno w'eggulu atubuulira embeera nga bwe yaliwo tebyali byangu naye wulira. Njagala okusooka okubeebaza n'okwebaza ekitiibwa kya Mukama Katonda kubanga Katonda era akozesa abantu abakusabira babe Katonda y'abakozesa n'abateekako ekisa kye. Emikisa gya Fazangobya era tugamba butuufu. Esebo Katonda wa buyinza ali wana boogerako naye nz'obuuna bwabwe weekalisizo gyongoza mu kasa ya siini okumusabirako Mukama mulungi okubanga kati tusobola n'okugambulira ng'ate kibadde tekisoboka. Ye mukulu we gwe bayita Lil Pazo Lunnabe mubuuzizza nti sooka okulikayo eggulu kubanga tebyali byangu wadde n'akamu. Agambye nti eggulu teyakulikayo wabula yali afiiriddeyo. Kulikayo okuleka okuŋŋa nti nga wawona ggulu. Aya basi yawona ggulu Lunnabe Lil Pazo wuuno mu kasa ya siini era ategeezezza nti embeera nga bwe yatambula eggulu embeera yalimu kanywa kawulire. Bayimbi banne be yali nabo kigambibwa mbu obutwa bwe bwamuleetera okubate nga bamusala ng'ekyennyanja kuba bwe yatuuka mu ddwaliro Nakasero baamutegeeza nga wagendako emmanju kubanga yali anywedde obutwa okulyalya. Lil Pazo wuuno atubuulira baamuseetinga obutwa. Bangi batugamba nti oba munnamasaka bamuwa obutwa nga tulinze omala okutereeramu otubuulire embeera eyo yali etya ey'eggulu naye. Mu nsi muno byonna toyinza kubiwakanya kubanga bivaamu kubanga byebintu byetwakula tuwulira bakadde baffe nga boogera ne bagamba nti kojja wammwe munnaayo kojja wammwe ow'ekyabukuta ow'ekyamukama ow'ekalungu ow'evviira Mariya yafa butwa ye munnaayo baali bagenze kunywa mwenge n'emikwano gye ne bamuteeramu obutwa. Singa bwe tubeera abateeza emboozi oziwulira mu lugero ng'omuntu abinyumyako bunyumya ng'ebyokusaaga kati kimala kutuukako naye tusabe nnyo Mukama Katonda kubanga ebizibu ebitutomera nga tukyali baana bato bitiisa. Ku myaka gino emito waliwo ebintu bye tutandisanye bitutomere. Twali twamanyiira ekintu kimu n'ogayi Mukama Katonda mukadde wange okunfaako nga ndi muto ensinga gikubira ntya naye ku myaka emito gino bwe tutandika okutomerwa ebizibu eby'amaanyi so toyinza biwakanya kubanga nagenda eggulu nga ndi mulamu oluvannyuma lw'okulya akamere n'engwa tweteeseteese tugende mu miitingi eyali etututte tukyasobola. Era ebimu ku musawo bye yannenya naŋŋamba nti yambuuza kubanga gwe nali ngenda mu kiyigo. Omusawo kwe kumbuuza nti kale singa wafuba nnyo n'ogenda mu kiyigo n'ofuluma oba singa wanywa amata so tukirize tugaane nti maybe oba oliawo bwali butwa. Embeera ogiwulidde kati gwe ali eyo gy'otambulira yonna by'oli obyekakasa oba omala galya mu mbeera eyo. Lil Pazo bwe yagenda eggulu be yali ali nabo oba oliawo embeera oba yagyetya obutwa ne bumutuusa mu mbeera gy'aliko. Agamba nti ayize bingi nnyo mu bulamu okuva lwe yalwala. Abantu bangi nnyo basobodde okuba ate nga abamulaze laavu Lil Pazo ne gwe nga gy'oli yonna weegendereza ebintu by'olya. Oyinza okugamba onywa n'olya akasooda otambuddemu tomanyi byakulowooleza. Ebyokuyiga bingi nagenza okuva ku kitanda nina emyaka nnyingira 3 naye nga nkuze emyaka 2 mu mutima n'embirowoozo kuzi gye nalaba yempiseemu ekisa kya Katonda ne bulijjo obulamu bwe tutambuliramu kubanga munaye bino ebintu bye tukola oyinza obutamanya nti abantu bakutwala wandiba oliawo ku radio centenary munange nga tomanyi nti abantu bakutwala serious naye obulwadde bwandaze nti musajja gwe so abantu bulijjo bakutwala serious okukola ku ggwanga lyonna lyakusabira
abantu abasobola okuyamba bakuyamba musajja gwe tukutuuka sijja sitandi kukwetwala siriyasi esebo n'olw'ensonga ebyo libadde ebbanja ddene ebyokuyiga bingi n'okukula n'okumanya wa woolina okukooma Kafero yagamba ku byolabako ku byeweekangira wootudde n'ebyowulira eyo oba olina okubeera omwegendereza. Ye Lil Pazo agamba nti embeera yonna emuyigiriza obulamu bukyuse. Wano no wafulumiza akayimba kategeezezzaako kafulumiza ne Pastor Bugembe. Tuyimbe ffenna bw'ati. Katonda banayo bankatandika entya wayitawa bwe bali kubuuza wayitawa okufuna omulimu ku Sentinel Radio wayitawa okubeera nga Masaka yonna ne Uganda yonna ekuwuliriza obaddanga mbodi Katonda yabadde mwene ensonga Katonda yabadde mwene ensonga Katonda yabadde mwene ensonga Katonda ali omu bw'atya nga okawulidde bwe nali ku kitanda nalaajana ne ŋŋamba abantu mundeetere Pastor Wilson Bugembe ansabireko ŋŋenda okuva ebbombo okujja Nakasero okukola sampo y'obutwa nga Pastor Wilson Bugembe yatuuse dda. Manyi Pastor Wilson Bugembe bulijjo tumusanga ne musanga backstage awo ne munyumyanyumyamu abato bange nababuuza naye baneemulokoka ddi Lil Pazo ate nze bulijjo tukimanyi nti Pastor Wilson Bugembe anjagala bwe nakuba oluyimba lwagenda ogula emmotoka yantika ku kyaki okwamba bwe bali kuba oluyimba oluli inspirational nampaayo ebbaasa neŋŋenda byange bwe musinkana ku stage oba ku freedom city Pazo nsanyusa okulaba obadde ombuzeeko Pazo olokoka ddi oyitako ddi enaasala naye njagala kuwa bujulizi omanyi abantu balamu tulina emputtu aya basi bantu balamu mulina emputtu Lil Pazo bw'ategeeza yasimbayo kitooke mu mbeera nga bwe yatambula wuuna akyatubuulira olutalo lwonna ng'ali e Nakasero Pastor yamukola atya. Lil Pazo yalabye ku maanyi ga Katonda n'ekisa kya Katonda njagala abantu bampulirize nnyo ate bawulirize ebigambo bye ŋŋenda obbagamba bwe nayita Pastor Wilson Bugembe e Nakasero musajja wa Katonda oyo nali kagaali nga n'agogera sigalina omusajja oyo yafukamira wansi ku ttaka mu jjiini yeetukula n'akwata ku lubuto n'atandika okusaba bwe yatandika okufa olubuto lwekuba emirundi ena nga luddayo emabega awo nnyini tulina nga ntandise okussa mpa bujulizi eri abawulira abantu balamu tulina emputtu bawulirize nze yakomye ku mugo gw'entaana batwale ebigambo byange ng'ebikulu eyalabye ekisa kya Katonda n'amaanyi ga Katonda bawulirize nze Lil Pazo gwe baasala ng'ekyennyanja bawulirize ebigambo bye mbagamba nalaba ekisa kya Katonda n'omukono gw'ekitiibwa kya musajja wa Katonda oyo munnamasaka oyo Pastor Wilson Bugembe tumusabire olubuto ne luddayo nagenda okudda ebbombo mu ambulensi nga nzisa n'ebigambo bye nayimbye nabadde sibiyindisa ku kubalaata bwe wansabire Nakasero ng'olubuto luzimbye naddayo ebbombo nga ntandise okussa nga buli ntunulako amaziga gayiika nange muli munda ng'essuubi ligenda lunnabe Lil Pazo wuuyo ndowooza owulidde mu mboozi ye toyinza kubulamu Jerusalemu Sale asobodde okuba nga yeebaziza Jerusalemu Sale kye yamukolera agambye bw'ati Jeno bye yamukolera okuvaako eggulu lyali ekkubo eryatemebwa oba tugambe eryali evvuunike eryali Lil Pazo okuba ntandikirwako okuyambibwa n'abalala kubanga singa Salimu Sale teyanyamba singa nali mu private hospital nali sisobola ku bulwadde bwali buntuusiza n'ebbanga lye tumaze nti nga tukola nsasula bbiri ya maliro e Nakasero essaawa ze namalawo nga bankolako nasasula $800 singa namala weeks 2 e Nakasero nansasula mu okugula obuguzi eddagala awo ogenda omireku essente enkubuulidde ezaagwa naye mwami Salimu Sale mwebaza kubanga yanteeka mu ddwaliro ly'amagye ebbombo ne bampa ambulance manye eggulu ambulance eyanvuga okuva eggulu yali y'amagye nendeeta ebbombo abasawo b'ebbombo ne batunula ku bbaluwa reference ng'eva mu presidential initiative president's office n'enkolebwako mu ngeri eri official aya basi namubuuzizza nti olunaku lwajjo ku over the weekend nalabako abayimbi nga bagenze emagere wati ogenda emagere kikiri Lil Pazo yeebazizza Bobi Wine yamukolera ng'akyali mu ddwaliro n'agamba nti ajja kuba ate ng'afuna akadde agendeko emagere
ne lwakuba embeera y'okutambula tannatereera bulungi. Nabadde sisobola munnaye kubanga ne mwami Kyagulanyi bwe nali ku kitanda ebbombo yafaayo n'ankubirako n'asindika ne ttiimu ye yali Nigeria era n'aweereza n'Akatonda. So bwe naaba nfunyemu olungubanguba nga nze ne bw'anaaba tampise nja kuvuga akamotoka kange ŋŋendeyo kubanga enkolagana yange n'Ekyagulanyi evudde wala si ya leero ya 2017 abamanyi oluyimba lw'ebigezo batunuulire vidiyo nze nga ndi n'Ekyagulanyi. Yegoeko omuyimbi ayina president mu video ye. Nze kayina principal mu video. So ebyange n'Ekyagulanyi si bya leero bivudde wala. Okay. Oba ekintu bwe kigwa ku Lil Pazo Kyagulanyi abantu bamutunuulira nnyo manyi lwaki akalulu k'ekyaddondo mwami Kyagulanyi ayingira ebyobufuzi Lil Pazo nali wakati waako. Okay. Kuviira ddala ku kampeyini eyo yongera okumanya ekitiibwa kya Katonda n'okukitendereza libadde ebbanja obukosa abantu babadde bammanja abagamba ngamba kakati akayimba ka Mukama kaliwa Mukama yakuwonyeza kaliwa. So abantu mbadde nnyina okubaddamu bwentyo n'okwebaza Katonda okwebaza naawe omulimu omukisa gumpadde okuyitako Tinale Radio n'embuza ku bantu.